والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مغانا وفاتولي رزيلا تلابا قوال المنبر تسبع الله جل جلاله وكجاز خيرا مكيغا إلميو olwaleero tuze n'okujjukiza abantu okubeera nga beekwata ku kitabo kya Allah mu kukisoma n'okukisomesa abaana baabwe. Allah jalla jalaaluhu yagamba mu Qur'ani ekitiibwa كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله جل جلاله كتاب شيئتسيزا الله جل جلاله nga mubarakun nga kyamikisa nga kitabo ekyo kyamikisa liyadabbaru ayatihi koyo akisoma anafumintiriza mu mateeka gaakyo waliyatadhakkara ulul albab era nga kyakujjukiza abo bannannyini magezi. Muganda wange ow'ekitiibwa, abantu bangi olwaleero batambula nga banoonya emikisa, ne Allah atulaze mu aya eyo nti emikisa giri mu kusoma Qur'ani na kugisomesa abaana baffe. Hadithi emu Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu yenna asoma man qaraa 1000 harf min kitabillahi falahu bihi hasana. Man qaraa harfu min kitabillahi falahu bihi hasana. Omuntu yenna asoma ennyukuta mu kitabo kya Allah afuna ekirungi kimu, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, so nga ate ekirungi ekyo nekikubisibwamu emirundi 10. N'agamba nti la aqulu alif lam mim harfun, sigamba nti alif lam mim ebeera nnyukuta, walakin wabula alif harfun ne lam harfu ennyukuta, alif ebeera nnyukuta ne lam nnyukuta era nga ne mimu nayo nnyukuta. Kitegeeza nti omuntu wagamba alif lam mim aba afuna ebirungi 10, ebirungi 3 ne bikubisibwamu emirundi 10 ebibeera ebirungi 30. Bannange mbakubiriza okusoma kitabo kya Allah n'okusomesa abaana ekitabo kya Allah kubanga baraka kya mikisa eri obulamu bwaffe n'eri abaana baffe. Assalamu alaikum.